Ennyanja Nalubaale naddala ku mbalama zaayo amazzi gafuuse ga kiragala ate nga gawunya ekyeraliikiriza abantu naddala abeeyambisa ennyanja eno. Ssentebe w'akatale k'e Luzira Gordon Twesigye agambye nti obudde bwe buziba gujabagira anti ekivundu kisukka. Musana bwe gwaka bibeera nga byakala biri wansi kati enkuba bw'etoonya amazzi ne gakuŋŋaanya nga mangi gabisitula ne bidda waggulu kwekuba ekivundu. Nti kino kikosa n'abenyigira mu mulimu gw'okufumba emmere ko n'ebyokulya ebirala. Obinyo tewali kintu kijjanga kibi ne obanga okisiimye okuba bizinesi n'okyagala. Mazima okali nti ekibi kisigala kibi byonna gy'obeera oba oli otya naye ng'ekibi kijja. Abatuuze bagamba nti kino tekitandise leero anti ekivundu kino kibadde kitera okujja ne kibula nga kati kisusse. Naye ekivundu kino ekigize kati ku luno kya mutawaana nnyo amazzi ga green galeeta ekivundu ne kijja ne kitubuutikira ffe abatuuze. Kisukka ne kisuuka we kyandikomye. Nti n'abatuuze abalala baasenguse lwa kivundu kino. Era abangu ng'abapangisa batandise okusenguka. Abalala bagamba nti bakooye okujjanjaba endwadde eziva mu bukyafu buno ng'abasinga okuyiwa kasasiro mu nnyanja eno bamakolero. Oggala ennyumba ne weeggalira n'ogamba nsigadde ennyumba era kiyita ne mu bumawuli ne mu madirisa ne kikusanga. So kitukoseza nnyo ng'abatuuze. Kati olwaleero abakulu okuva mu minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi baliko bye boogedde ku mbeera eno. Bano bagamba nti ekivundu kino kiva ku kazambi ne kasasiro ayiibwa mu nnyanja eno. Bivudde we tubeera kasasiro kazambi agendamu nga tewali kimuziiza okutuukamu. Entobazi zisinga twazisaanyawo kati amazzi bwe gajja gabitwalira ddala mu nnyanja ne bituukamu ne bivunda. Kati bano baagala abatuuze balekerawo okusuula ebikyafu mu nnyanja Nalubaale. Kye tuba tulina okukola kwe kulaba nti n'ebintu ebyo tebisobola okugendamu kubanga bwe bigenda mu maaso nga bigendamu tujja kulaba ekivundu nga kyeyongera. Wabula bakubiriza abatuuze obutasenguka mu maka gaabwe kubanga ekizibu kino kyakunogerwa eddagala mu bwangu ddala. Waliwo kye tusobola okukola tuyinza okuleeta obuwuka ne bubidya ne bivaamu. Kati ekirindiddwa kyakulaba ng'ekizibu kino kikolebwako. Winitesa Nakayenja agafeeyo ku Spark TV.